Endobeso. Kugenda mu mukaabutanzizo tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu Endobeso. Tulabe mu Wange. Je balikoze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Mukunja. Yeah. Well, thank you for calling me Bananga. Kakati. Nini Njagala ontase. Kati nina omwami wange. Naye biswaza kale okwogera naye. Omusajja buli tubanga tugenda mu nsonga z'abakulu nga tugenda okwegatta omusajja ng'ajjako Etaala ayagala akizikiza abaabulako katono n'obumoli okubuteekamu ebigundi ebipapula tubeera n'omuzikiza n'omugambo tinoomugenderako toba leero kale tukoleze kakando omusajja takkiriza. Kakati gulowooza ki? Nkubuulire Mukunja. Ate era asanyuka nnyo nga amasanyalaze gagenze nti naye waba neyimba ekitanda eky'ebbali. Kati gw'oyagala tumulobese ki? Njagala kumanya kubanga bino ebikolwa byakola buli tubeera mu nzikiza enkya otuuka okunoonya akasente ku mulimu zitamunayo yalire sente zigendera bukendeezi. Sente zibula. Kakati eno y'ennamba egiwampadde. Ye namba ebange mukubireko Mukunja. Njagala kumanya kyekiri emabega g'enzikiza ekyakweka. Kikyakweka. Kale, onayogerako naye? Saagala kwogera naye Mukunja, njagala kutegeera manye ekiri nja kufuna ekyokusalawo. Kale, beerako tovaako. Kale, thank you. Mama sirika saagala nekyo kiyinza okuviirako omusajja obutayagala kumulaba bajjako Etaala. Osanga omusajja ng'ayingira mu kinabiro n'engoye ze zonna nandawo yavaayo ng'ayambalidde ddala atya okumulaba. Olusamu ambala n'ensundo. Mama sirika ate bw'owulira oyogereko bwe nkuyita okwogera naye oyogera naye. Kakati sebo kikozi mbadde nkwetaagamuko oba olyoke nswogere. Atwali muziso okwogera sebo. Kakati nze ndi musawo Muganda. Sebo. Wali ogenzeko ku musawo yenna? Kakati obuzibu bwe nnina. Sebo. Mukazi wo ali wano ewange. Mukyala wange. Sebo. Ate akolayo ekyawe wuwo. Anti aze waliwo byayagala tukoleko ebibalemeseza okufuna sente onemubeera mu bwavu. Bintu ki? Anti babisimbawo ewammwe. Nga ate bana babisimbawo. Banaye mbu bibalemeseza okufuna sente mubeera mu nnyumba tebibakkiriza kuteekako Etaala bisula bikulungutana. Kakati waliwo omuloga abaloga awe ewammwe. Tewali muntu atuloga. Mukyala wange oyo alina ekintu kyatamu kye simugambanga. Kati nze ndi mulongo. Okitegeera? Nze banzala n'omusota. Bakuzala n'omusota? Kakati ekiro gujja ne gwebaka mbulina ffe mwe twebase. Kakati ate nga bw'ateeka Etaala bajja kulaba. Ate mbasagala akole ki? Agulabe.
agulabe kati nsonga lwaki mbeera saagala akole ki ateekeko Etaala bannange ate yaŋŋambye embubi balemesezza okufuna ssente bibeera mu nnyumba tebibakkiriza na kuteekako Etaala Jesi kuno omusajja kino Omuganda kuno musota ono Omuganda nze banza n'omusota kakati gwe gwebakawa gwebakawa omusota kusebera ensalize eno ewanga bamba saagala olusoba agende nga azukwata olusago okwateeko yeekange musobola okunkozesa n'enzija ne ngukwata ne gutaddayo kujja kati ono Omuganda wange sinza mmwega okubanga nze ndi mulongo bannange kakati kati olwo mugenda kukola mutya ye nga ate yeeraliikiridde musawo oyo muveeko mwesonyiwe bannange okitegedde mwesonyiwe kubanga esinza kwegobako wa luganda lwange lwakuba nti mukazi kale oyogera ne Mukunja wa BTFM mu Endobeso lwaki omukazi tomubuulira legwe Mukunja ne musajja gwe ng'olina akamanyiiro otandika otya okuyingira mu maka gange otandika okubanga ogira ebintu ng'ebyo kakati ngenda gukusindikira ewuwo gusireko ewuwo okitegeera ojja okutegeera ki ekinvaamu okutandika n'enkya ogenda kusula wuwo ojja kukiraba naye bannange kino kiguna kutuusako ojja kukiraba ogenda kusula wuwo okutandika n'enkya ogiraba kyeguna kutuusako kyonna kyonna ojja kukiraba temunteeka mu bintu byammwe Mukunja ogenda sula nani tategedde oba nti tubeera ku bintu byaffe bya leediyo kakati ekimugambisa omusota nze kakati ekikutiisa essaawa eno kyekiriwa wabitandise olowooza ati nedda ono ye ali just serious akitutte personal egwe badde toshute serious gubaddemu omusajja yewaana beewaanyi kati otabuddwa kubanga kasita bagambye mbu kijja kikyo okutandika n'olwaliro nze abaana bange bali aba kati mpuliranga alama kokonjeru wali ewa mwami Senkungu ate buli oba totiiti abawala babiri n'abalenzi bameka akati okulinda basatu otidde ki leero akatengo omusajja yabitutte paaso anti wagamba tamanyi nti bino byaleediyo wagamba bakuzimba mu kkooko banzika mu kkooko kati ogambe erina abaana bameka bataano wa mwami Senkungu Charles awandiika ku lupapula Endobeso mugiwulidde bulungi nnyo bwetyo bwetambudde ebyange byewa mwami Senkungu kikyati olama tolama kati okola kyonyumyamu ati kati abo waffe mu kkooko waliwo ki kati ayogerera musota naye kati gwe naye mugaye nti ngina kusindikira ttimba ojja kutya ezo birungi ebwambo naye Mukunja omukyala amagezi gemuwaze ngamba omusajja amwesonyiwe lwesonyiwa kalina ebizibu bye amulekera omusota gwe Mukunja nsigadde birungi ebwambo naye bannange kyabbeeyi wa mukimbo entindabwa kyabbeeyi Mukunja bannaye ng'okiguddeko okusula nawe kikyenguddeko omusolo okusula nawe bannange bino byampuna mukazi munnange awoyiiza omango pulaani B maama aweetegule ekibabu awo tewabeereka maama tuweereza kale nkawayagani nga nsinzira nukakooge kahasi omwami lwaki yagamba mukyala we nti waliwo mulamu wange mulamu ogubanzaala naye mukyala we nakimanya ebintu ebimu twesanga nga twogera abantu babuulire ng'ekituufu kugambye mwami Mukunja nze ngamba mukubireko mwetondere sooka omulindeko akakane mukubireko omwetondere ebintu by'omusota bannange mukubireko naye nga bannange abantu bayige okwogeranga amazima sigadde ndi eno Dubai mwebalokera okwenza abasimuse abasimuse mwasiza mukyala mikono mwebali kutuweereza nze mukyala nsobola olutunga naye bannange oyo omwami si mwangu kati mukazi olwaki aba mukweka ekintu ng'ekyo ekituufu omukazi ekituufu akitegedde kati ekiddako kiri eriye naye Mukunja totya oyo akutiisatiisa nsigadde nze mukyala nsobola ndowooza atiisatiisa olikuweza ssebo kale kamugema byekatende kakati no bijjo otinkula naye leero otinkuddemu ebyo nosobola okutabaniika naawe musajja yalamye edda kakati nokokirayo oba tosooswa nagwo owedde jangu ewange nze atagitya mwasuze mutya abasisimusi naye bannanga abakazi munoonyereza nnyo kati obadde onoonyereza ki
kukirabe nijjide wano mu Kamunge Katabi. Abasisimusi mwasuze mutya bali kutuweereza yenze Fiona Ebulenga naye Mukunja omusajja mpulidde nga alimba alabika alina kizibu kye kiraba nga tayagala kibuulira mukyala naye nga si musota kuba mpulira nga ali mu kwewaana ate obwewaanyi akutiisatiisa tasobola gukusindikira oyo mukyala anoonya ekizibu ekitawaanya bbaawe naye talina musota. Kituufu oyinza okugamba nti talina musota. Musota gwagwina naye si gwa bulabe nga bwagamba. Musota kyogwo ogutaliko.